Mukama yebaziwe bantu ba Katonda abalungi babuuzaako malinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama atutekeko ekisa kye atuwe omwoyo we atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo gwo emmere y'omwoyo gwange era nga tukuweereza ekigambo kino naffe kennyini abakikuweereza naffe era mmere ya mwoyo gye tuli era naffe tuba twebuulira era naffe tufuniramu ddala ekyokuyiga. Olwaleero ngenda kwogera ku Mukama waffe Yesu Kristo era nga ye Katonda waffe gwe tusinza kubanga ne bamalayika abali mu ggulu Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kujja ku nsi baali tebalabangako Katonda mu kifaananyi kye eky'omuntu ng'atambula ng'alina emikono. Yesu Kristo nga tannaba kujja ku nsi baali tebalabangako Katonda mu kifaananyi kye eky'omuntu ng'atambula ng'alina emikono ng'alina amagulu, wabula mu ggulu baalabanga enjuba nga balaba ekyefaananyiriza enjuba okwakayakana bwe kutyo ng'era bawulira eddoboozi erivaayo naye nga tebamulabangako mu kifaananyi eky'omuntu. Era Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja nabo kwe kusooka okumulaba, y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo bwe yazaalibwa mu mpuku, bwe yazaalibwa nga bali mu mpuku eyo bamalayika bajja bangi, bajja mu bungi okumusinza, okumutendereza n'okumulaba, bajja era essanyu lyali ly'amaanyi. Era Mukama waffe Yesu Kristo oyo gwe tukubuulira buli kiseera obe n'enkolagana naye, igwe naye mube n'enkolagana nga bw'omusaba naye ayogera naawe nga si ffe ffekka ffe tusaba nga twogera wabula tuwuliziganya eba nkolagana ffe twogera ate era naye atuddamu. Ye Mukama waffe Yesu Kristo yayagala obe n'enkolagana naye omumanye, ayagala nnyo omumanye era ayagala nnyo okukolagana naffe. Mukama waffe Yesu Kristo waddala tetumwogera bwogezi mu bigambo wabula waddala era bangi abamulabyeko. Mukama waffe tumulaba mu mwoyo, ajja n'ayogera naawe n'akuwa obubaka, bangi abamulabye, bangi bayitirivu, waddala nga naye bw'oli owaddala naye waddala ayogera, ayina enviiri nga ggwe, ayina emikono nga ggwe, enviiri ze zikoma ku bibegabega era olaba nti musajja tugambe wa kiwago omunene wano mu kifuba mu kibegabega, olaba nti musajja muwanvu munene wa kiwago. Mukama waffe Yesu Kristo waddala era ayagala abe n'enkolagana naawe, ayagala okuba n'enkolagana na buli muntu yenna, omukristaayo alina okumanya Yesu Kristo, tulina okufaanana ye, tulina okumumanya. Ayagala abe n'enkolagana na buli muntu olina okumanya Katonda wo. Buli muntu agenda kutuuka mu mbeera ayayana okumumanya, ayayana okwogera naye. Ekiseera kijja embeera egenda kubaawo nga buli muntu kikwetaagisa okuba ng'olina enkolagana naye, nga kikwetaagisa okuba nti essala gy'osaba olina okumanya okutegeera akuzzeemu oba takuzzeemu, ng'olina n'okumanya akuwulidde oba takuwulidde. Kubanga bwe tunaabanga ekyo tetukiina nga tetutegedde oba essala yaffe agizzeemu, tujja kubanga abasaba okutuusa obutuusa omukolo, abagoberera obugobereza abalala kye bakola. Naye olina okusaba n'otegeera Katonda gw'osaba akuzzeemu era n'essaala yo agiwulidde. Mukama waffe Yesu Kristo yajja ku nsi kuno asobole okutulokola, asobole okulokola emyoyo gyaffe, ogiwonya okufa kubanga ffe twayonoona. Adamu omuntu gwe basooka okutonda yayonoona ate ffenna gwe twavaamu. Mukama waffe Yesu Kristo kwe kujja atulage nti kisoboka okuzzaawo enkolagana ey'omuntu ne Katonda.
kwe kujja mu kifaananyi ky'omuntu n'ajja wano ku nsi n'ateekako omubiri ng'omuntu, atulage ekkubo, atulage nti omuntu asobola okuyita mwene ensi ate ddala n'agenda mu ggulu. Y'ensonga lwaki tulina okuba nga tugoberera ebyo bye yakola, tulina okuba nga tumugoberera, tuyita mu kkubo lye yayitamu. Kuno ku nsi baamujerega, baamuvuma, baayogera buli kimu, naye yabasonyiwa. Bannaddiini ab'ensi tebaamwaniriza era tebaamumanya, naye yabasonyiwa. Ensi teyamwagala kuba si wansi. Kati ebyo naffe bituwa ekyokuyiga. Naffe tetulina kusuubira nsi kutwagala n'okutumanya. Bingi by'ojja okwogera ng'omutegedde, bingi by'ojja okumanya, ensi tejja byaniriza kubanga ejja kuba terina kyeraba ate nga terina kyewulira. Naye ggwe ojja kuba omumanyi munda mu ggwe ng'akuddamu n'otegeera akuzzeemu. Mu nsi ey'omwoyo Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kujja, waali tewali asobola kulaba omusana mu nsi ey'omwoyo. Omusana mu nsi ey'omwoyo gwali tewali asobola gulaba ng'akyali mu mubiri, nga soolu ye ne bode nga bikyali wamu, tewali yali asobola kulaba musana ogw'omu mwoyo. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yamala okujja, kati mu mwoyo osobola okulaba omusana ng'okyali mu mubiri. Kati tulaba mu mwoyo nga tukyali mu mubiri, nga tetunava mu bulamu bw'eno nsi. Naye Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kujja, baali tebasobola kulaba musana ogw'omu mwoyo nga bakyali mu mubiri. Baali nga bagulaba omuntu ng'amaze kuva mu bulamu bwa nsi eno. Naye olwaleero okulaba mu nsi ey'omwoyo, Mukama okugulawo amaaso go n'olaba mu nsi ey'omwoyo, leero eringanga engule ey'okukkiriza. Omuntu yenna omukristaayo alina okukkiriza. Bw'atandika okulaba mu mwoyo, kwegamba eringanga engule. Katonda abanga alina engule ey'enjawulo gy'atadde ku mutwe gwo gw'okutandika okulaba omwoyo, owulira nga eringa engule ey'okukkiriza kwo. Era olwaleero omukkiriza yenna ng'akkiriza mu Yesu Kristo, kasita amaaso ge ag'omwoyo gaggula, asobola okulaba bulungi omusana ogw'omu mwoyo. Mukama waffe Yesu Kristo asobola okwoleka, asobola okulaga, era asobola okuwa okubikkulirwa n'okwolesebwa okw'obwakabaka bwe bwonna emirundi mingi nnyo eri omukkiriza yenna amukkirizaamu. Mukama asobola okukulaga byonna obwakabaka bwe bwonna eri oyo yenna amukkirizaamu, nga tomaze na kwetegeka, wabula ye waddembe okuwa yenna gw'aba yagadde okulaga obwakabaka bwe bwonna. Newankubadde ebiseera bingi eby'emabega ne mu kiseera kino bangi bakkirizanga nti ddala Katonda gy'ali, naye Katonda nga bamanyi amaanyi ge n'obwenkanya babulabira mu mbeera ebeerawo mu kitundu. Okugeza nga wabeerawo enjala, abantu nga bagamba Katonda alabika munyiivu. Wabeerawo embeera ng'oba amataba, ng'abantu bagamba kayinza okuba kabonero nti Katonda munyiivu. Ate nga babeera mu mbeera ennungi, ng'ebyo basimba bikula, nga ensolo zirina omuddo, amazzi nga weegali, abantu nga bagamba Katonda musanyufu. Era ebalowooza nti Katonda munyiivu, nga wabeerawo okusaddaaka ebisolo, nga wabeerawo olwo nga bajjukira okusaba Katonda, nga bamanyi Katonda ayinza okuba munyiivu olw'embeera gye baalinga balaba. So nga bambi tebalina nkolagana na Katonda, bo baakosanga amaaso gaabwe ne balaba embeera eriwo, ne bagamba kino kireka Katonda munyiivu. So nga tekyalinga kubeera nti Katonda munyiivu, wabula abantu bo bennyini, abantu ffe kennyini, ffe twaleeteranga embeera eyo. Katonda ensi engeri gye yagitonda mu butonde bwayo, ffe twaleeta enkyukakyuka, nga yaleeta omusajja awase mukyala, ffe ne tuleetawo omusajja awase musajja. Kati ebintu bingi ne tugenda nga tubikyusa okuva mu mbeera yaabyo Katonda engeri gye yagitondamu. Kati ebintu ku ebyo bingi bye byavaako embeera ennyingi okubeerawo, embeera ezitasanyusa, embeera ezikabya amaziga. Kati ate ffe ne tulowooza nti Katonda munyiivu, n'olwaleero embeera nnyingi ze tutambuliramu ne tutakola ebyo Katonda byayagala, ne tukyusa ebintu Katonda nga yabiteekateeka. Kati ebyo bye biviirako ebizibu bingi ebigenda mu maaso mu nsi, wabula nga tekitegeeza nti nno Katonda munyiivu. N'abantu bangi bamanyi Mukama waffe Yesu Kristo, bamumanyi ng'omulokozi, naye tebamumanyi nga taata.
tebamumanyi ng'omusomesa, tebamumanyi ng'omubuulizi, era tebamumanyi nga muganda waabwe. Naye omala kufuna nkolagana, najja gy'oli nga taata, najja gy'oli ng'omusomesa, najja gy'oli ng'omubuulizi, nga muganda wo. Era bangi newankubadde tukkiriza mu Katonda, naye omala kulaba kyamagero Katonda ng'alina kyakoze mu bulamu bwo, koolwo n'ogamba naye Katonda mmanyi, Katonda alabika amanyi famire yange, naye Katonda alabika mmanyi. Olw'okuba olina ekyo ky'olabye oba ng'omaze kuwulira bujulizi, omulala ng'awo bujulizi, n'agamba nali bwe nti, nali kino, naye kati Katonda yannyamba ndi kino, olwo lw'otandika omutima gugamba naye Katonda alabika gy'ali, Katonda alabika wa ddala. Tuyina buli muntu okumanya Katonda, tube n'okukkiriza ate naye kennyini tumumanye. Katonda ayagala kulaba tumwesiga kyenkana ki era tumumanyi kyenkana ki. Tumanye nti Katonda waffe ayogerera mu bantu abatatuukiridde. Ekyo kirina okutula mu mitima gyaffe ne tumanya nti Mukama waffe Yesu Kristo asobola okwogera mu bantu abatatuukiridde. Abantu bangi Mukama waffe Yesu Kristo bayogedde nabo okuva mu nsi yonna, naye abantu bangi ababawulidde tebakkiriza. Naye ekiseera kigenda kutuuka, embeera egenda kubeera mu nsi eno, bangi bayayaana okumanya eddoboozi lya Katonda, bayayaana okuwulira okuva eri Katonda kikyayogera ku mbeera eyo. Bangi bagenda kuddayo eri abo abagamba nti bawulira eddoboozi lya Katonda, bababuuze naye ddala muwulira eddoboozi lye. Mu kusooka nga babibuusabuusa, abantu bagenda kutambula amawanga bajje gy'oli gwawulira eddoboozi lya Katonda, bakubuuze naye ddala okakasa. Bagenda kujja mu kubuusabuusa okungi, naye oluvannyuma lw'okwogera naawe n'okwogera naawe ebintu bingi bye babuuza, olwo emitima gyabwe Mwoyo Mutukuvu atandika ogikwatako, batandika okulaba nti bannaye Katonda gy'ali era ddala yatuwa obubaka. Olwo bawulire ensonyi, bawulire okuswala, bagambe naye lwaki tetwabikkiriza. Bawulire ensonyi ez'amaanyi, bawulire okuswala, bagambe naye lwaki tetwakkiriza. Bategere nti Katonda yayogera naye tebabikkiriza. Newankubadde batono nnyo olwaleero abakkiriza mu kubikkulirwa, era batono nnyo abantu mu nsi yonna abalina ennyonta okuwulira okuva eri Mukama Katonda, batono nnyo, kubanga abantu abasinga obungi balina okubuusabuusa. Kakubeere kuwonyezebwa, oli ne bamusabira addamu n'akebera oba ddala mponye oba mponye, so nga Katonda wagamba nti onyezeddwa oba onyezeddwa, naye gy'okoma okukeberakebera emirundi emingi okakase, kitegeeza olina okubuusabuusa mu ggwe, Katonda omubuusabuusa. Olina kwebaza Katonda olw'okuwonya, ate n'okuwonya Katonda kwakuwadde oba ekyamagero kyakkoledde, ekyo ekyamagero olina okkibeezaawo ng'otambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Ebyo bigenda okubeezaawo ekyamagero kyo, naye ekyamagero solo kifuna leero, okuwonyezebwa leero, okutuuka enkya ng'ate okyali mulwadde, nga kitegeeza otambulidde mu kibi, kitegeeza tofuddeyo kulabirira kubeezaawo kyamagero ekyo Katonda kyakkoledde. Oba olina okubeezaawo ekyamagero, kuba abantu wamu Katonda abakolera ekyamagero ne kibeerawo lubeerera, abalala kibeerawo leero, enkya ate n'abeera bintu birala, nga kitegeeza ffe kennyini ffe tuba tutambulidde mu kibi. Bwe tutambulira mu kibi tuba tutambulidde mu nzikiza. Ekibi kiba tekikwatagana na mbeera ekyamagero Katonda kyabakoledde. Batono nnyo ku nsi abamanyi munda mu bo nti Yesu Kristo mwali mu mwoyo era mwetegefu okwogera nabo. Bangi bakyali ku nzikiriza enkadde gye basangawo ey'ensi. Okugeza Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nga tannaba kukomawo omulundi ogwokubiri, Elijah ajja kusooka ajje. Bangi bamanyi era basoma ebyawandiikibwa ebyo. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera naga nti nga tannaba kujja, Elijah agenda kusooka ajje. Era ne bamubuuza abayigiriza be, ne bamubuuza ekiseera ekyo kinabawudde, n'abagamba Elijah yajja naye tebaamumanya. Mukama bakuume, mbagala nnyo.